bwengenda ku nsonga y'Abalongo, Abalongo abo ndowooza be baasooka tesiti yasooka mu Uganda yali 2017. Nzijjukira tesiti yakolebwa ku ddwaliro lyaffe era kyatutwalira emyezi 5 okufulumya results ezo. Mmanyi ffe bwe tuba tukola ekintu scientifically tugenda okukifulumya kaddala tukyekakasa. So oli yajjanga azze okukebeza abaana be Ssaalongo ne mukyala we Nnaalongo. Kati ne tukebera laboratory n'efulumya results nga ziraga nti omwana omu si wa Ssaalongo. Naffe olw'okuba nti no twali twakoma kukisomako obusomi kubanga mu nsi endala kyali kyakolebwako era nga twakisomako era nga tukimanyi kisoboka ne practically kirabako. Era bwe twakifuna nze naggulawo ne mail ne ndaba ne mpita bannange ne mbagamba ntukola meeting ne tugamba kikola ki kibadde bwe kiti. Then twali tulina okubayita ne tubagamba waliwo omuntu omulala akayanira abaana bano, lwaki mwakola DNA? Nti ne batuwa story ne tugamba okay, ne tumufuna najja naye ne tumujjako. Fact twabaddamu bonna ne maama kwolwo ne maama naye twamujjako kubanga nga Honorable kyagambye nti nno kiri 000 but in science you don't take chances. Science is real. Kakati ne maama ne tumujjako ne tusanga nga abaana babiri naye twagenda okusanga ng'ate era oli ono yabadde asigaddewo oli ye taata. Kati ogenda okulaba nti abaana bano tebaali identical. Tulina Abalongo abava ku tulina Abalongo nga bava ku Jjirimu nga bwe lyeyasaamu ne libeera fertilized ne tufuna Abalongo abafaanana be tuyita identicals. Ejje eryo lisobola okubeera fertilized nga terinaba kwawukana oba lisobola okuba fertilized nga limaze okukola kyawukanye. So abantu abo Abalongo abo baba basharinga DNA era baba bafertilizingibwa ki sperm emu. Naye Abalongo abali fratano bava ku magye abiri era ebiseera ebisinga bava ku nsawo ez'enjawulo kuba tulina ze tuyita ovary za mirundi ebiri. Kati eggi lino bwe liba litambula lisobola okutambula ku speed, gasobola okutambula ku speed ey'enjawulo, tegateesa nti no tugenda kuddukira wamu. So kakati mu scenario eyo omusiguze ye yalina babiri ye yasooka yali ow'emisana. Kakati omukyala omwami we kubanga mwami we. Kakati egiriri spams nezo ezeyasooka spams waliwo embeera mu mukyala egenda ng'emala mu spam amaanyi speed yazo kubanga omukyala embeera yebeera acidic. Ate nga ffe abaami kyetufulumya era bw'opima kibeera alkaline. So kati gagenda spam zigenda zinafuwa. Kati kirabika omwami ow'ekiro bwe yajja spam ze kati zo zaali stronger nga ne speed zitambulira ku y'amaanyi kati zaayisa zino ne zigenda nazo ne zifuna omukisa ne zifuna nakato. Ate egiri no bwe limala okuyingira mu nabaana tuyina ekituwa amawulire mu mubiri gwaffe okuva mu bwongo
ne mu mubiri gwaffe. Kakati nabaana eri efuna amawulire agagigamba nti wakyaliyo omugenyi ajja. Era erisooka bwe liyingira bwe wabaayo eddala erijja teggalawo. So kati lino omugenyi ajja yali akola ki? Akyajjira bwe yabeera fertilized naye najja n'ayingira ensawo. So kisoboka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Weebale nnyo Mwamukisa. Ntwala omukisa guno okubeera nga tutunuulira DNA endagabutonde. Endagabutonde kintu ekyo kigumivu nnyo, naye y'enzimba y'omubiri y'omuntu y'ekintu kyonna ekirina obulamu. Buli ekintu ekirina obulamu kirina DNA. Si ffe ffekka aboogera nti ffe tulina DNA. Ebisolo bye tulunda birina DNA n'ebyomunsiko. Emiti girina DNA. Ebinyonyi birina DNA. Ekintu kyonna ekirina obulamu toyinza kuba nga ekintu ekiyinza okuba nga tekirina bulamu nekimanya DNA. Lwakuba nti nno ate ffe ne bwofa DNA eyo otambula nayo. Obeera nayo. Kuba kati nga ffe Abakristaayo abakkiriza tugamba nti nno omwoyo gwe gukuvaamu naye omubiri osigala ki? Gusigala awo. So ogusigala awo gubeera neki? Ne DNA. So endagaluse oluseero okugamba engeri gye wazimbibwamu ekintu kyonna ekikuliko ku mubiri gwo kyazimbibwa DNA. So manyi simanyi nnyo naye nkimanyi nti bangi baagala nnyo okumanya nti ono gwe twogerako taata omwana ne maama baba ne DNA y'omu oba DNA abo wancawo kati awonde ku family. Taata omwana nga tannabaawo waliwo taata ne maama. Omwana n'alyoka ajja. Taata ne maama bagaba endagabutonde. Omwana ajja endagabutonde ewa taata n'ewa maama. 50% okuva ewa maama, 50% okuva ewa taata. Najjula n'afuuka omuntu ajjudde. Kati omwana ono abeera alina oluganda ku maama we, alina n'oluganda ku taata we. Lwaki omutuuka okebera basajja? Kino nakyo kyewuunyisizza bangi. Bw'ogamba nti omwana agabana 5 ku 5, lwaki omutuuka okebera tuwulira taata? Ensangi zino kyekitunuuliddwa kyokka, naye buli awabeera taata wabeerawo maama. N'olwekyo waliwo ne bwe tukebera nga tukebera maama n'omwana. Bwe tuba tukebera taata n'omwana etugiyita paternity DNA test. Bwe tuba tukebera maama n'omwana maternity DNA test. Era tuzikola bulijjo eza maama n'omwana. Okusinga maama n'omwana tutera okugikola nga bavudde ku immigration. Immigration batera okwagala batunuulira nnyo maama. Newakubadde nga ne taata abeerawo naye maama ate yabeera ku mwanjo ku immigration okusalirawo omwana oyo. Kaakati eyo engeri emu bamaama gye bagira. Naye ate ne bamaama nabo osobola okumukebera okulaba oba omwana gwayita omwana we nti mwana we. Nayo ekolebwa
Mama ayinza ogaye omwana omwana bamunsibako ne bamukyusa egamba ate tunuulidde nnyo n'ekyeddwaliro naye oyinza okugenda oba ku kkanisa oba ku mbaga oba ku lumbe era omwana n'ofunamu omulala n'ofunamu omulala ate okuva bino byobagamba nti okukyusa kuno ensabo beesibye nnyo mu malwaliro ne buli kifo ekirimu abantu abangi kisobola okubeeramu embeera y'okukyusa omwana mu lutalo lw'ekinaana paka 85 eruweru kyali kisoboka kati nze namala mu nsiko emyaka 2 nga bampambye okuva mu bitaayi naye bwe nali nga ndi twazitanga bitaaki zaffe bakozesa DNA taata wange yajjanga nooya nga bamugambye omwana wo ali mu nkambi bweti mu kibira bwekiti yoba ogenda omunoonyezi naye nze taata wange bwe yatuuka yayita ku road block eziwerako naye bwe yatuuka ewakamaana n'agamba nti nze okukima omwana wange bagambye ali mu bakadooga abali wano naye omusajja oyo nzijukira bulungi bwe mubadde mu medical school najjukira ekintu kye yakola kyali so tekiniko era nze abantu abasirikale bawa ekitiibwa twali bakadoogo bangi naye taata yali awerekeddwako mukwano gwe n'agamba nti ngenda kuleeta abaana 6 omwana anaasoloba mu banne nga ye mwana wo baatuleeta nga taata atudde nga mu muti nga waliwo n'abasirikale ne mukwano gwe naye nze bwe nalengera taata wange nadduka emisinde nenva mu bano 5 nengenda nenva taata wange ku kifuba n'akaaba nange nenkaaba kyamala kumaze okukola ki okumanya era kamanda yagambugambye nti oyo omwana wo tetukyalina kitwala omwana wo so eyo nayo tosobola n'okweyisa DNA nga tugenze namujumu naye endagabutonde eno ngazi esukka ku kino kyetubadde twogerako ekyataata n'omwana mu bulamu kuko Uganda oba bannayuganda tuli ready okugenda through embeera eno ey'okutesitinga abaana webalina wamu kisubi ekibuuzo ekyo kyobuuzizza okukebera DNA katesiti katono nnyo ku bintu ebikolebwa mu ddwaliro era katugambe nti nga bwokebera malaria neno nayo tesiti eri awo nga bwokebera DNA ate kigazi kubanga kigenda osobola okweyisa DNA ng'okebera endwadde kati nga cancers ng'abantu abatazaala ng'anoonyeza omwana tazaala n'agamba lwaki ng'abantu abalina endwadde ezitambulira mu musaayi ng'osobola okugiwa omwana wo n'agifuna katugambe ng'ebisikosere naye tukozesa DNA okuzikakasa gy'oli abalamu wetubeeredde ne covid abantu abadde kati nga bwowulira DNA babadde nga batambula n'akagambo PCR oba tolina PCR toyita ku kisaawe kakati n'ekyo nakyo era okozesa ki genetics so kigazi okuva ku kino era omuntu agamba nti DNA embi aba yeekugira kubanga abantu abamu ava mu Uganda n'agenda wabweru w'eggwanga Uganda naye ate nga ne tesiti eyali muwonyeza agirese wano kakati awo wetugenda
era olwaleero owulira paternity DNA naye ate kati ffe ate awo twavuddewo twagala okwongera okuyamba bannayuganda basobole okukeberwa bulungi baleme na kugenda bweru kubanga endwadde tusobola okukozesa DNA test okuzuula endwadde ezisinga ezitawaanya abantu. Yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamaggwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 nooti oba ku nooti 75 234 nooti 360 Zion Camp suula mpya. Akokuba mwami Kisubi okweteekateeka tekuyinza kuba kikumi ku kikumi. Nzikiriza nti wakyaliwo omuwaatwa era nze bwe nalabye nga mu palamenti ensonga eno batandise okugyogerako nategedde nti ensonga nkulu. Buli palamenti lwebaako n'ekintu kyeyogera omanya bumanya nti ensonga yansi yonna teba ya ggwanga. N'olwekyo nagenza okulya nga bagamba nti amalwaliro tulina okugareguletinga tulabe baliwo abatuufu. Ekyo nekinsanyusa nnyo kubanga awo tugenda for quality. So abantu tujja kubateekateeka era tubadde tubateekateeka. Ekintu ekyendaga butonde okusinga kambeere ku ekyo kyobadde oyogerako ekya paternity DNA. Teri muntu akeera bukeezi n'azuukuka n'agamba nti omugogo gunnuma oba omutwe gulowoozezza nnyo kagende nkola DNA. Abantu bagenda okukola DNA nga kibatwalidde emyaka nga bagyetaaga. Ffe ku fasilite yaffe bwe tukolera omuntu ayinza okujja n'akwebuuzaako n'abula okumala emyezi nga taddanga. Kati omuntu oyo aba yeeteekateeka era ffe ku ddwaliro ewaffe tetusaba consultation fee omuntu azze okwebuuza ku byendaga butonde tetusaba kuba tukimanyi nti kintu kikulu nnyo era abantu bwe bagendedde okuvaayo okulaga nti nno ffe nze nkubuulira bwe namala okubuuka mu genetics kyantwalira emyaka 3 okufuna client asooka mu Uganda. Emyaka 3 okujja nti nzize kukola naye ng'abajjanga okwebuuza nga bangi nga nsomesa nengenda nenjogera mu makanisa nenjogera mu masomero nenjogera ku kulumbe nga ngezaako okwagazisa abantu ng'abantu tebakimanyi naye nga nze weewuunye okukyagala bwe namala okusoma mu kasenge kange abantu abajjanga nga wakiri mu mwezi nfunayo abantu bana nga bambuuza ku byendaga butonde ne ngamba ensonga eno yeetaagisa. Kati abantu bagenza okuvaayo nga ffe tukoze omulimu munene era twebaza nti bakulu bange bano ekintu nabo bakikutte n'amaanyi okulaba nga bayamba kubanga balina obukugu ate kintu kikwata ku maka ate tekirina gwe kitaliza kubanga mwami Kisubi bw'obanga gwe tokoze DNA mwannyoko ajja kukola DNA oba muganda wo bajje bakwebuuzeeko
so kati nze kyendaba nti wadde bannayuganda si beeteefuteefu nnyo tulina kwongeramu maanyi kati ngaffe amalwaliro tusaba gavumenti etuwe guidelines etuwa abantu abatubuulira ekyokukola okwongera mu bye tubadde tukola ate tubibuulire abantu tubayambe basobole okukola ekyetaagisa nga tetunaba kukitwala nti kibi tutunuulire tuyambye tutya kubanga waliwo embeera etandika nga toyina bwojja kugiziriza kubanga eno embeera ya bulamu ate okujjukizaako nti okukebera endagabutonde bujjanjabi naye ate abantu bakitunuulidde mu kuleeta obuzibu ne bizinesi ffe bwe tuba tukola tutunuulira nnyo obujjanjabi nti omuntu azze oli ayinza n'okujja n'omugamba ddayo teweetegese ekisooka waliwo abantu abajja nga babadde bakabateekako omusaayi ecupa y'omusaayi tetusobola kukola ku muntu ndagabutonde DNA nga tannayisa myezi 3 okuba lwe bamuteekako ecupa y'omusaayi kubanga omuntu we bamuteekako omusaayi gwe tegwetabika naguli ogugwe guli kubeerawo mu mubiri gwe nga gumuyambako okulindirira bone marrow gwegenda okukola ogugwe gujje gulage nti gutandika okukola omulimu kati bw'omala okufuna ogwo omubiri gwe gwe gutonze guno gwe baakuwa gutandika okufuluma ng'okufuuyisa mu ntuuyo ne mu mbeera yonna so kati omuntu ono aba alina DNA ebbiri za mirundi 2 mu musaayi kati awo yo tumugamba bwe tonnatuuka okukola DNA kugamba ebintu bingi emitendera gye tuyitamu era ng'abakulu bwe bagambye nti ekyetaagisa kwe kureguletinga kwe kukwata ku mbeera eno tulabe nti ne tugitereeza tutya omuntu akoze DNA abudaabudibwa omuntu ne waba takoze DNA asobola okutta munne wasobola okubeerawo embeera ebi naye bw'oba ojjanjabiddwa ng'omaze okukola DNA nsuubira tujja kufuna ebirungi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.